Okay, nga tusinziira Kampala Uganda okubona yonna gye musobola okuba nga ate mutufuna wano ku Saymore official. Tubeebaza okuba nga ate mugenda mu maaso okubeera nga ate mutugoberera okusubscribinga kyentera okusooka okuba nga mbasaba era tugende maaso nga tusubscribinga. So far tuli basubscribers 8 nga bwe tuli wano. I think this week tusobola okumakinga basubscribers 1,000. Kale ambeebaza okuba nga mutwegaseeko comments zammwe muzeebale byonna byonna bimuteekako mu bulungi ne mu bubi byonna tubiwelcoming lwa nsonga nti y'ensonga lwaki tuli wano kubaservinga and every time tuba tuli mu kuservinga mmwe tuba tulina okuexpectinga feedback okuva gye muli. Kensooka okuyisaawo comedy fiesta ekomawo week eri ng'eya 12 ku theatre Labonita. Tugenda bane line up ennungi ennyo eriko Maria Cheriko Teacher Mpamire eriko Mawulana and Rain n'abalala bangi nnyo so mbeere ng'ate mu kyetegekero ekyo. Kale awo nga tuvuddewo olunaku ndowooza 2 days oba 1 day olunaku nga lumu emabega nateekako gundi ya Mathake wano era nemuteekako subscription zammwe nga bwe mwabiteekako mwebale. Tukyagenda mu maaso n'okuba nga tugoberera ensonga eyo nga bwe nabagambye eno channel teriiwo kwesittaza so tetuli willing kutandika kusharinga bifaananyi bya buseegu ate ne YouTube tetukkiriza kubeera nga tusharinga ebintu ebifaananako ebyo. Tulina okuba nga tuli wansi w'amateeka aga parent guidance so tetugenda kutandika kusharinga bifaananyi ebyo ate tetulowooza nti no kiina kyekyongerako. Olunaku olwaleero ensonga etuleese kyekibuuzo kyetufunye kiri kimu: ebifaananyi bya Mathake yabisharinga lwa mukwano oba lwa nsonga ndala? Bwe tunaamaliriza show y'olunaku olwaleero ojja kuba osobola okumpa ansa kuba nange ansa sigirina naye nina ensonga ezimu ze ndowooza nti singa mba nzikugambye osobola okuyita okusinziira ku nsonga ezo nompa kyo kiki ky'olowooza. Ekibuuzo kyayo kiri kimu: Mathake bifaananyi yabyekubya lwa mukwano oba lwa nsonga ndala? Waliwo abantu b'ensoso okusinga okulaba besikkiriziganya n'ababagamba nti gwamusinze weekubya otya ebifaananyi. Basibe ne bannyabo mwenna abampuliriza n'abandaba njagala okubategeezayo ekintu kimu: bw'oba nga olina omuntu gw'oyagala nga ofaayo eri omuntu oyo gw'oyagala, mu lunaku lumu oba mu kiseera kimu olikola ekintu Mathake kye yakoze bw'aba nga yakikola lwa kwagala. Lwa nsonga emu, omukwano guleeta obwesigwa, obwesigwa buleeta obutatya n'obutafaayo. Bw'oba ng'oyagala omuntu otandika okumwesiga, omuntu gwe weesiga otandika obutamutya n'obutafaayo. Example nyangu, Guy waba yakakukwana otya ne Guy yokulaba kaleegako, but when you sleep with that guy otandika okutambula bwereere nga mulumu mwali. Ekyo you can bear a witness mu abali abagoberera ensonga zino. So buli muntu yenna mu ntobo y'ensi eno osobola okukikola as long as oli mu mukwano. Era sikkiriziganya na muntu agamba nti abawala bayaaye bakola ebifaananyi ebyo waki temuyiga. Yes, bibaddewo ne lwa nsonga nti buli muntu alina empulira, alina feelings. Buli muntu alina feelings asobola okukola ekintu ekifaanaganako bwetyo n'okusingawo. And by the way, singa tukeera ku makya ne tuhakinga mu masimu gammwe bangi mulina ebifaananyi ebyo neyo just like tebinnalinkinga. Abalala ebifaananyi bamwe birinkinze naye ensi tebamanyi because tulina notifics ze tulaba naye nga nnyiniyo tomumanyi. That means tulina kyosobola kumwogerako. Ebya Mathake tubyogerako lwa nsonga nti she's a public figure. Ensi emumanyi bw'omwogerako ogenda kufuna YouTube views. That's why everybody are recording afuba okulaba nga abaako kyateekayo lwa nsonga nti Mathake ensi emumanyi. Bw'opostinga ku Facebook page yo n'oteekako Mathake abadde afuna likes 10 kyasezza okufuna likes 2 zigenda kulinnya. So Mathake munene y'ensonga. Lwaki? Ensonga ekintu kye kinene nnyo okusinga ku byabalala. But anyway, nga tuzeeyo ku nsonga yaffe etuleese olwaleero. Mathake ebifaananyi yalikodinga bya mukwano oba lwa nsonga ndala? Njagala tutunuulire emitendera egiyitibwamu ng'onaalkodinga oba ng'oneekubya nude pic. Waliwo kye tuyita natural principles. Natural principles bwe bukwakuliso obutakusomesebwa naye nga bwa butonde era ng'obutonde obwo buva ku buntu.
buva ku humanity nga gwe omuntu waliwo ebintu nga tebabikusomesanga ne lwakuba nti oli muntu obeera forced okukola ebintu ebyo obanga otuuse mu kiseera eky'okukola ekintu ekyo. So njala tutunulire principles ziringa 3 ziyinza okuba nnyingi naye njala tutunulireko 3 omuntu yenna eziri nakyo nga omuntu yenna bw'oba weekubya bifaananyi bya mukwano ng'obiweereza muntu gw'oyagala obigoberera and wenaamaliriza obyogera naawe ojja kukubamu akafaananyi ojjukire nga olunaku lwe wali ogenda obyekubya oba lunaku lwe wabyekubya at least ku principe 3 zenkuwadde wakolako principe emu oba 2. Principe esooka ng'oneekubya ekifaananyi ky'obuseegu okukiweereza omuntu gw'oyagala gwe akyekuba. Tekisoboka kuyita muntu kukukuba kifaananyi kya buseegu ky'ogenda weereza boyfriend wo lwa nsonga emu. It is a long process. Kijja as a result of nga mumaze kwogera bbanga ddene gayi n'akulaganga w'omumiisinga naawe n'omulaganga bw'omumiisinga in a process era kyo kitera kutandika na selfie. Please send me your selfie. Wemava ku please send me your selfie ne mukkirira paka you undress yourself. Process eyo weetuukira ku nkomerero. Kizibu nnyo okugamba omuntu nti jangu nkuba ekifaananyi akiweereza boyfriend wange wabula gwe wennyini gwe yeekuba ekifaananyi ekyo n'okiweereza. Eyo principe emu eri nakyo teri gye bagisomesa. Principe ey'okubiri ebifaananyi ebyo ebiseera ebisinga naddala ku bantu abatali boonoonefu nnyo naye nga bantu just nga bali driven by love bitera kuba between the waist ekiwato n'amagulu wano between the thighs okuba ekifaananyi bakisaliza okuva wano mu kiwato n'ebitundu ebimu ebyebisambi lwansonga nti oba weekubye kyekube biseera bitono nnyo bw'osanga omuntu nga yeekubye complete body selfie however abamu bakikola naye ebiseera ebisinga kiba kikoma wano mu kiwato ng'oneekubya ebifaananyi ebyo twogera ku muntu ng'ekifaananyi ekyo okisindikira muntu gw'oyagala. Principle ey'okusatu era nga nayo tebalina we bagisomesa wabula nga eri nakyo. Ensonga ey'okusatu ebifaananyi ebyo bitera okukubwanga tebikubiddwa bulungi lwansonga nti kibeera kya nkukutu okikola mu nkukutu kati mu process yokikuba mu nkukutu ebifaananyi ebyo tebitera kubeera kiriya bulungi tebitera kubanga biri mu position ennungi. Nga tumaze okuwulira principles ezo 3 nawe oyinza okumerako principle y'okusinziira ku biki by'omanyi. Njagala tukwate principles ezo tuzikompeyalinge n'ebifaananyi bya matake tusobole okufuna ansa gye mujja okumpa mmwe oba ebifaananyi bino byakubibwa lwa mukwano oba lwa nsonga ndala. Principle yaffe yasooka yabadde nti nno ebifaananyi bino gwabyekuba. Mwabayina ebifaananyi ebyo bw'otunuulira ebifaananyi ebyo matake bamukuba bukubi ebifaananyi ebyo. Ekitegeeza nti waliwo n'okubanga waliwo eyabimukuba and I know waliwo atandise okugamba of course si yabyekuba boyfriend we yabimukuba. Mu ndowooza yange engeri gye ndabamu ebifaananyi ebyo naawe obiina osobola okuddamu n'obyetegereza. Ebifaananyi ebyo matake eyabimukuba teyali musajja yali mukazi. Olw'ensonga zino wammanga ze njagala otunuulire ng'okozesa ebifaananyi byo. Ensonga esooka matake alina earrings mu matu ekyo si kikulu nnyo. Ekyokubiri matake alina lipstick ku mimwa ekyo nakyo kiyinza okuba si kyekikulu tekigaana musajja mukuba bifaananyi. Ekyokusatu matake bamukubye ebifaananyi bino yabyekubiriza mu nnyumba. Ebifaananyi bino misolo yabyekubira mu kinaabiro omuli bathtub. Ku standard ya Uganda mwe tubeera ennyumba erimu bathtub tesobola kuba single room. It is either a full house oba an hotel. Bw'abanga omusajja matake gw'ayagala ye yamukuba ebifaananyi ebyo. Bwe tuddayo mu kiri kye twatandikiddeko kye tuyita nakyo principles ebimu obukwakulizo bw'obulamu kizibu okuyita omuwala jjeewo n'omutuuka ku mulyango n'omwelkaminga
naakuyitako nga tomukubye kapeek oba tomukiisinzeepo, kale tomukubye peek naayitawo n'atuukira mu kinaabiro ne yeeyambula n'akusaba omukuba ebifaananyi by'obuseego. Tekiriiyo ekyo. Prosesi y'abaagalana okwekuba ebifaananyi ebyo walina okubaawo ebikoleddwa ebireetera obwongo bw'omuntu okulaba nga ekigenda okukolebwa kyangu. Because ekigambo kwekuba bifaananyi bya buseegu si kya bulamu bwa bulijjo. That means bw'aba nga yali wa musajja ng'omusajja yamukuba ebifaananyi ebyo, walina okuba nga waliwo process ya kudoling. You hug, you kiss, you do romance, you do all sorts of stuff. And mukimanyi bulungi, singa ebyo byaliwo lipstick ku mumwa teyandibaddeko. I know well lipstick atava ku mumwa, naye ebiseera ebisinga abawala bamusiimuulako, most especially nga bagenda okubaako bye bakola n'omuntu. Ekyokubiri, oli ayinza okugamba nti nedda kirabika yabimukuba nga maybe bamaze havinga fun. No, sisuubira nti nno osobola okuhavinga fun ng'olina ne earrings mu matu. Endowooza yange eri bweti. Ebifaananyi ebyo birina okuba nga yabikuba mu matake yali muwala munne, era nga bwe okubimukuba byalina intention, because tulina ebifaananyi bya mirundi ebiri. Tulina ekifaananyi ekiraga front view, tulina n'ekifaananyi ekyokubiri ekiraga the back view. Intention sigimanyi, naye nze principles ze mmanyi. Ekifaananyi ebyo birina okuba nga muwala munne yabimukuba byalina gye biweerezebwa, naye I still doubt obanga ebifaananyi byali biweerezebwa lwa mukwano. Singa yabadde professional photoshoot, girls babikola by the way, n'agenda mu studio ne bamukuba ebifaananyi ebyo, omusajja asobola okuba nga yabimukuba, era oba obiraba n'ekino ekifaananyi kya ssimu. Anyway, ekyo kyange kyendowooza. Osobola kugenda masubira nga ate otuwa endowooza yo gwe olowooza ebifaananyi byakuba lwa mukwano oba byakuba lwa nsonga ndala. Naye njagaluddemu otunule ebifaananyi ebyo byetegereze bulungi nnyo, naawe ojja kubaako endowooza eyiyo gy'ofuna. Jjukira tuli wano okwentertaininga, okusomesa n'okuinforminga. Remember, every time bwe weekuba ekifaananyi eky'obuseegu n'okita, ati ne bw'oba tonnakita, ne buli bwe weekubye ekifaananyi ekyo n'okikuumira mu ssimu yo, somebody asobola okubba essimu yo. Waliwo ebifaananyi essaawa zino ng'essimu yo eri connected ku Google Drive, ng'ekifaananyi ky'otekinga directly kigenda straight ku Google. Abantu abamu temumanyi how to use your emails. Ogulawo email yo n'oleka email account yo nga nzigule. Jjukira bw'ogulawo email account yo w'ogireka ng'ogigudde, that means your YouTube channel is open. Anybody asobola okikosa kyayagala. Ebifaananyi byo biri open. Bintu bingi nnyo because Google erina collection of a lot of things by'oba olese omuntu yenna okubeera exposed to, and such things are bound to happen. Kale kambaleke olunaku olwaleero temwera okubanga ate musubscribinga ku Saymore official, nziramu okubanga ate mbajjukiza Comedy Fiesta ku Theatre La Bonita olunaku nga 12 June tugenda kubanga tukomawo ku Theatre La Bonita. Mujje tubeere nga tuseka MC Mariachi, Totti Champamira agenda kubeerayo, Anodanda Breeze bagenda kubeerayo, tugenda kubeera ne Kachapizo, tugenda kubeera ne Maulana Andre, tugenda kubeera ne Mighty Family. Banange Akti Agnes agenda kubeerayo, tugenda kubeera ne band, tugenda kubeera ne capella group. Bane bigenda kubeera bingi nnyo, okunyagenda kubeera omutwalo gumu mu magula Alebads. Ate mwe abeetaaga okubeera nga ate muyingira kapu, tugenda kuba tufuna tiketi ya mitwalo 3 ng'eyingiza abantu 2 n'emitwalo 2 ewalala. Mwebale bulungi, mweraba, temweraba kubanga subscribing. I'm out. Nze Saymore.